Katonda atona sina ggulu kyokka olubereberye olw'omu Yokaana tugamba nti Katonda yakola ki ku lubereberye waliwo ekigambo katubuuza embereberye ezo ebbiri in the beginning what is the true beginning because they can't be two beginnings ogategedde kaseeka wange yatugambye bw'ati kubanga ye talinayo contradiction negi gyalese mu Quran okuleka ebimu ebimubuza. Mukama yebazibwe nnyo basibu ne bannyabo mwenna mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nkwanirizaako nnyo ku Voice of the Gospel essomero ery'ebiwandiiko tutuuse nateera n'ensonga enkulu nga bulijjo okuba nga tukwata ku nsonga ezo ezitugasa. Muwulidde muganda waffe Sheeka ng'agezaako okugamba nti Bayibuli ejjudde okubagana era ejjudde ensobi nnyingi naye yo Qur'an n'agamba nti temuli nsobi n'emu. N'olwekyo awo tugenda okuba nga tukwata olunaku luno olwaleero. Twagala kulaba Qur'an erimu aya ezikubagana, Qur'an ekubagana oba Qur'an teriimu nsobi nga Sheeka bw'agambye. Nga bulijjo bwe nze nkugamba nti Obusiraamu bugezaako nnyo okulaba nga buteeka wansi Bayibuli ate Qur'an esigale waggulu. Bugezaako nnyo okuteeka wansi Obukristaayo, Obusiraamu bulinye waggulu. Naye nze nzikiriza nti Katonda atuwadde omukisa ogw'okumanya n'okutegeera. Ffe Katonda baawadde okumanya okwo tetusobola kukusirikira kubanga ekyo Katonda akituwadde nga kirabo tusobole okuba nga tuyamba abantu abalala oboolyawo abatamanyi Qur'an, abatamanyi hadisi. Tutandise. Saagala kulwawo. Twagala kubuuza Qur'an erimu aya ezikubagana oba erimu okubagana kwonna oba yatuukirira nga Sheeka bw'agamba. Tutandise n'okukka kwa Qur'an kwennyini. Abasiraamu batugamba nti Qur'an yakka era bulijjo bwe batugamba ne batunenya nga Abakristaayo nti ffe tulina ekitabo ekyawandiikibwa abantu. Bwe tusoma mu Qur'an nga tugibuuza oba yakka oba teyakka mu ssuula ey'okutaano gye bayita Surat Maidati ekitegeeza ekijjulo ky'emmere, mu ssuula ey'ekijjulo ky'emmere ebeera ya kutaano aya ya 48 egamba nti twassa ku ggwe ekitabo Qur'an kitere kiruŋŋamye abantu. Bw'etyo bw'egambye essuula ya kutaano aya ya 48 twassa ku ggwe ekitabo Qur'an kiruŋŋamye abantu. Bwe tugenda mu ssuula ey'omukaaga Surat al-An'am y'essuula y'ebisolo ebirundibwa ewaka. Essuula ey'ebisolo ebirundibwa ewaka ebeera ya 6 aya ey'omusanvu. Essuula ya 6 aya ya 7 egamba nti singa twassa ku ggwe ekitabo Qur'an ne bakikwatako n'emikono gyabwe abatakkiriza bandigambye nti lino ddogo eryeyolefu singa twassa ku ggwe. Ekigambo ekyo singa twassa ku ggwe kitegeeza nti Qur'an bateyakka, kitegeeza nti Nabbi Muhammad baba tebaamussaako kitabo. Essuula ey'okutaano etugambye nti twassa ku ggwe ekitabo. Essuula ey'omukaaga aya ey'omusanvu n'etugamba nti singa twassa ku ggwe ekitabo ne bakikwatako n'emikono gyabwe abo abatakkiriza bandigambye nti lino ddogo eryeyolefu. Ekyo kiraga ki? Nti Qur'an teyakka nga kitabo. Kati ne twagala okumanya Qur'an bwebanga teyakka nga kitabo, yo Qur'an egamba etya kwabo abajoogerako nti yakka ng'ekitabo. Mu ssuula ey'okubiri aya ya 79 egamba nti okubonaabona kuli kwabo abaawandiika ekitabo n'emikono gyabwe oluvannyuma ne bagamba nti bivudde eri Allah batere babitunde emiwendo emitono. N'agamba nti okubonaabona kuli ku bo olw'ebyo bye baawandiika. Kakati twagala kumanya Basiraamu aya egambye nti bassa ku Muhammad ekitabo, aya egambye nti tebassanga ku Muhammad ekitabo, aya egambye nti okubonaabona kuli kwabo baawandiika ekitabo n'emikono ne bagamba nti bivudde eri Allah. Ku zombi eriwo entuufu kubanga bwe tusoma hadisi ez'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti Qur'an yawandiikibwa bantu era n'abatuwa n'amannya baali 7 abaawandiika Qur'an. Kati ekituufu kye kiriwo Basiraamu twagala kututangaaza nga temunaba kubuukira Bayibuli. Okubagana okwokubiri bwe tusoma mu ssuula kuno twagala kwogera ku kifaananyi
ekifaananyi kubanga batunenya nti tugamba nti Katonda yatutonda mu kifaananyi ekyo ne bagamba nti Allah talina kimufaanana muzze muwulira ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Bwe tusoma mu ssuula y'ekikumi aya esooka egamba kulu wallahu ahad Allahu samad. Gamba nti Allah talina kimufaanana, ali bwa namunegere, ali bw'omu, talina kimufaanana. Essula ya 12 aya esooka bw'ekyo bw'egamba. Ate bwe tusoma mu ssuula eya 24 surati Nuuru, essula y'ekitangaala, n'etugamba nti nedda eri 12 byeyogedde si bituufu, egamba nti Allah talina kimufaanana. Essula ya 24 aya eya 35 Qur'ani n'egamba nti Allah afaanana ettaala ey'ekirawuli eteereddwa mu kamooli. Ekifaananyi kye bwe kifaanana nti ekifaananyi kya Allah kiringa ettaala ey'ekirawuli eri mu kamooli. Essula ya 24 aya ya 35. Lwaki nanga essula zino ziwandiike bulungi? Kubanga bajja ne babagamba nti ffe ababyogera tetumanyi Qur'ani. Kati gwe bw'omala okubiwandiika genda obuuze sheekawo, genda obuuze imaamu, oba naawe kennyini byesomere, baleme kubatiisatiisa nti tosobola kusoma Qur'ani. Osobola okugula Qur'ani y'Oluganda ne bw'oba tomanyi Luzungu oba tomanyi Luwarabu n'osoma Qur'ani, kisobokera ddala. Gula Qur'ani ogyesomere baleme kuddamu kulimba. Ngambye essula ya 24 aya 35 Allah afaanana ekirawuli, ettaala y'ekirawuli eri mu kamooli. Bwekyo bwegambye. Tudduka emisinde okukubagana kungi naye ngenda kuwaako kutono olw'obudde. Saagala nnyo vidiyo zino ziwanvuya kubanga zitwala data mungi. Bwe tugenda bassebo ne bannyabo ku kuzaalibwa kwa Isa ono w'Obusiraamu atali Yesu Kristo. Njogera ku Isa owa Qur'ani atali Yesu Kristo. Kati bwe tugenda ku kuzaalibwa kwe mu ssuula ey'okusatu gye bayita surati Imran ebeera ya kusatu aya eya 45 okutuuka ku aya eya 47 tulaba nti Mariyamu wano watulaga nti Mariyamu malayika yajja gy'ali n'amuleetera ekigambo okuva eri Allah. Mariyamu n'aba olubuto, ng'olubuto lwalufunye lwa kigambo kun fayakun. Baamulagira nti ba n'aba olubuto, baalagira mulage nti kati ba olubuto n'aba olubuto. Ekyo nno kyamagero. Tuba tukyali awo mu ssuula ey'okusatu surati Imran yennyini nga tetuvudde na mu ssuula eyo yennyini. Surati Imran ebeera ya kusatu aya ya 59 ne tulaba ng'ate Qur'ani egamba nti Isa oyo okubeerawo kwe yalinga Adamu. Baamutonda mu ttaka, bwe baamala okumutonda mu ttaka ne bamugamba nti banaaba. Kati twagala kumanya Isa yalagirwa Mariyamu n'aba olubuto ne Isa gwe baatonda mu ttaka nga Adamu. Ku bombi aliwa Isa omutuufu era ku aya ezo zombi eriwa aya entuufu. Ate no tuba tukyali awo ne tufuna ekizibu ekirala ekinene era ku kuzaalibwa kwa Isa kuno kwennyini. Mu ssuula y'e6 bagita Surat Tahrim ebeera ya 6 aya y'e12 Qur'ani n'etugamba nti ziri zombi zibadde zirimba. Okubaawo kwa Isa Allah yennyini yava ku namulondo ye ku Arush nakka. Qur'ani egamba nti bwe yabakubira ekifaananyi kya Mariyamu muwala wa Imran eyakuuma obwereere bwe Allah n'abufuuwamu omukka, nti Mariyamu okuba olubuto kyatwala Allah yennyini okuva ku Arush ajje afuuwe mu bwereere bw'omukazi bwe. Teyaba bubeezi lubuto, tebaalagira. Kati eno aya emenyawo ziri zombi egamba nti tebaalagira kuzaalibwa. Ate nemala negamba nti ate tebamutunda mu ttaka mu budongo nga Qur'ani bwe yagambye, wabula Allah yennyini ye yafuuwa mu bwereere bw'omukazi n'amufunyisa olubuto. Kati ekibuuzo bassebo ne bannyabo, aya ezo zonsatule eriwo entuufu gye tuba tugenda nayo, eriwo ekakasa okuzaalibwa kwa Isa, eriwa ekakasa Isa engeri gye yazaalibwa, gye tuba tugoberera, gye tuba twekwatako era gye tuba tukakasa nti yentuufu. Kuno nno kwe kusaba kwange Basiraamu nga temunabuukira Bayibuli, musooke mwetegereze ebintu byammwe. Nina ebirala bingi naye njagala kukomaawo olw'obudde, saagala kusukkaawo. Gwe muganda ng'ali eyo ng'oga nti njagala kulokoka, ddamu ebigambo bino wamu nange.
gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo ntegedde nga ge mazima nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange ndokose sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola era osangula amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Amiina. Wazeemu ebigambo ebyo omaze okulokoka noonya ekkanisa y'abalokole ekuli okumpi ogendeyo okuŋŋaana osabe. Gula Bayibuli gyesomere baleme kusomera nsomere. Ojja kulaba amazima g'ekigambo kya Katonda. Mbaagaliza emirembe gya Katonda bw'oba ng'olina obubaka bwonna olina message yonna olokose wandyagadde okwogerako naffe ennamba y'essimu ngenda kubanga